Alright, abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform baatuula ne bakola okusalawo nti oyo yenna alina obukakafu nti yawangula akalulu ng'ali ku mutendera gwa MP, Division Mayor, Lord Mayor, Councillors, nga olina obukakafu nti wawangula, oli wa ddembe ogenda mu kkooti. Now, omubaka w'amawokota Hilary Kiyaga abasinga gwe tumanyi nga Dr. Hilderman yagenda mu kalulu kaneeno nga yeesimbyeko omukyala Amelia Kyambadde era gwe yavuganya naye mu kalulu akaggwa, wabula byagenze okuggwa nga balangiriridde nti Amelia Kyambadde ye muwanguzi. Hilderman yava n'akola statement n'agamba nti ninda kuwulira kuwabulwa kuva mu kibiina kyange kye banampabula kye ngenda okugenderako. Now, kibiina kyamuwadde go ahead ogenda mu kkooti era agamba buli kimu akiyina ekiraga nti akalulu ako yakawangula. Wabula olunaku olwaleero ataddeyo ezimu ku zi DR forms eziraga nti Amelia Kyambadde n'abantu be abamu ku Tali Center bafutyanka ne bakuutiza results ezaali ku DR forms ezisinga. Mu DR form gyasharinze ku mukutu gwe ogwa Facebook, we got a chance okuba nga tugifunako copy. Era gwe ssebo oba nnyabo atulaba yeyo DR form gy'olabaawo. Ekulaga nti Amelia Kyambadde ku polling station emu gwe ssebo oba nnyabo atulaba, max ze baamuwa oba results ze baamuwa si ze yafuna. Wano bagamba nti ku polling station y'e Muduuma, Kiyaga Hilary Innocent yafuna obulu 160, Amelia Kyambadde wa NRM n'afuna obulu 143. Naye DR form gye baalangirira era nayo n'agiteekawo yeeyo. Wano bakulaga nti baakuutiza mu kifo kya 140 baateekawo 247. Enziba ey'ekijega ey'obusiru ate ne batakyusa buli kimu. Bakulaga nti bagenda bakuutiza buli wamu. Yagamba nti akalulu kaneeno maama gwayise jjajja mukuutiza, akalulu kaneeno mbu teyakawangula mu mazima. Atulaba njagala otambuze vidiyo eno, njagala ogitambuze kubanga bino bye ŋŋenda okugamba olwaleero togenda bifuna walala. Nze I strongly believe Hilderman oba tamala budde bwe. Lwaki njogedde bwe nti oli ayinza okumbuuza simple lwaki ogedde bwoti. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omwenda ekibiina kya NUP kyavaayo ne kigaba kaadi z'ababaka ba paalamenti omwaka oguwedde. Era ku lunaku olwo nga buli omu ali ku bunkenke alindiridde kuwulira ani atutte kaadi wano ne wali, ebimu ku bifo tebaateekako bawanguzi wabula baateekako re-evaluate. Njagala owulirize bulungi wano. Ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Empigi bassebo ne bannyabo kwaliko omukyala amanyikibwa nga Teddy Namboozi. Kwaliko n'omukyala omulala nayedde erinnya lye ennaku zino bwe baamuma kkaadi yagenda mu DF, erinnya lye ndyerabidde sirimanyi bulungi nnyo. Now, baateekako re-evaluate nenvaayo nenkola vidiyo ennaku z'omwezi nga 3 enkeera ne ŋŋamba ekibiina kyange ekya NUP tuyambe temuwa omukazi ono kaadi. Naye munnaaye somewhere somehow ekibiina kyamala ne kimuwa kaadi, simanyi yayitawa. Naye nali mbeesinga ku audio ze twali twafuna before ng'omukazi ono alwana bukubirire okulemesa Hilderman obutadda mu paalamenti
nga mubaka we Mawokota. Hildaman omu ku babaka abali mu parliament abatagenda kuddayo. Amelia kyambadde gwe yakuba mu kalulu kali akaggwa ku luno yazzeemu n'Amerika. Mu kalulu akaggwa Amelia kyambadde yava n'agamba nti ekituufu ebyaddala abantu batukooye. Twebuuza abantu beeyongedde ddi okwagala Amelia kyambadde. This clearly speaks volume nti Amelia kyambadde akalulu yakabba n'ayita ne mukati. Kati nzize okuddamu okujjukiza Hildaman because bino ebigambo eno video nina video gye nakola ennaku z'omwezi nga 3 era ngenda kuddamu nkuzanyira ebigambo bye nayogera n'ebyali mu eyo video. Abakulu bano abasinga bamanyi otutekinga for granted. We give them information ne bagamba abo bali mu byabwe. I did a video nenkuzanyira voice notes ze nali nfunye ez'omukyala Teddy Nambooze nga akakasa nti bagenda kubba akalulu ka Hildaman badde ne mukati. Exactly words or things bye yayogera basebo ne banyabo nga we yabyogera exactly we baakola. Njagala owulirize video eno nkafunye ka video nkafunye nakakola ennaku z'omwezi nga 3 zizemu nenkafuna gwatulaba njagala ate okawulirize okekkaanye tukomewo tovaawo. Kanya nyambo tambuze video eno mbakulu oba oli awo osanga eneesobola okumala eggobe mu kibya. This woman is not supposed to represent NUP mu kalulu ke tugendamu. Wallahi billahi tallahi ono mukyala musota. Lwaki ngambe nti musota? Kati ate njagala owulire voice note endala. Ono mukyala abadde nga akolagana na Amelia kyambadde bafuba okulabanga basuuza Hildaman oba basuuza NUP ekifo kya Mawokota Hildaman kyalimu. Imagine a person who portrays to be an NUP member sits and starts discussing. Imagine kyekisinga okuluma sits and starts discussing butya we bagenda okujjowa NUP mu ekyo ekifo batekewo wa NRM. Njagala owulirize video eno mwana wa mama ate ogitambuze. Kati wuliriza tusimbudde video endufu etandikira wa. Kati akakalulu ketukuba aka president n'abaka parliament. Concentration yonna esooka ebeereko obululu. Mawokota North oluyimba lulina kuba. Bannange maama waali Mukama Katonda watukweka emitima n'ebikazi ebimu nga bino bisana bampi nekiva wekikuyimira maaso n'okikuba oluyi nekigweri. Oli wa NUP newulira ebigambo by'oyogera gwako miyombo oyagala kaadi. Ekibiina kirinayo omubaka Hildaman Hillary Kiyaga naye oli mu kutiitiibya Amelia kyambadde. This is what we are fighting for. We are fighting Museveni and Musevenism. Bano beba Musevenism tulina okuba nga tulwanyisa ekibiina kya National Unity Platform neeyongedde okyagala. Ono mukazi tasaana kaadi. Njagala ate owuliriza waddako ate wabi nnyo. Maama waali emyaka gino 5 ebigambo byogeddwa kuba tugenda kwogera bingi. Kino tekiriyo naye ffe bakulembeze omukyala mumuwa omukisa kuba speed kwe yali singa ate etaana ali wala. Gamba naawe oba kukola naye n'atakola n'oli eyamuta yamanyi noosi mwendi senga ebintu bidduka emisinde gyo kubanga ye already offices azimanyi programs za gavumenti yali already aziwunga lubwati naye kati tunoonya noonye
fenna tuli bakateyamba munnange ne bwoyinza okugamba ate nze kale kino nsimuwangayo ku program n'emu. Ndowooza okitegedde gwe omuntu w'emawokota abantu abasinga ate batambuza nnyo eŋŋombo ne nti Hildaman tolina kyokuledde bantu b'emawokota. Yes, okitegedde lwaki gavumenti ebadde ekikola deliberately byebadde erina okuba nga ebakolera in whole tebikoze lwa nsonga aliyo abadde alwanyisa gavumenti. Tuli mu kulwanyisa bano abasajja abave mu ntebe such that omukulembeze abeerayo akolera buli omu oba si wa NRM oba wa NRM. Kati kino ekikazi kivuddeyo ate nekyabya gavumenti nti projects zibadde tezitambula nga bwe zirina ttambula lwa nsonga ti Hildaman yaliyo. Ekyo kye tuwagala abantu bireme batuukako mwekyange akalulu ka protest vote kano mukakozese tuyiseewo kye tulina okuba nga tuyisaawo mu mbeera yonna. Kati njagala owulirize ka paati kano akaddako kano gwe wenna akyagamba ti kino ekikazi kisaana kaadi nja kuba nkutadde wawuliriza kano tugenze mu maaso. Kuba saagala musemberera nnyo. Wuliriza bulungi nnyo kano kakulu nnyo ke kasembayo. Abantu nayagala basigale nga bagamba nambooze nga nze mbinga nze nga siri mu gulindi. Ogulindi gwe kodi gyengunyiga era ndi waabwe. Watukutte kagirita oba kasepiki oba ambuleera eyo gyendiyo tebasobola kunzijayo. Ogulindi kodi gwaginyiga nti waffe yeffe gulindi bassebo ne bannyabo. Okategedde akantu ako tambuza vidiyo. Mukama Katonda w'abanaku talimba. Katonda mu ggulu eyo amala n'alaga ensi amazima. Guno ogukazi gugambye nti guli ewaffe mu gulindi. Gutunyiga kodi naye nga in real sense this fool is not part of us. Yensonga lwaki ekibiina kyataddeko re-evaluate. That is what I believe 100% tebasobola kuwa mukazi ono kadi. Wallahi billahi tallahi ekyo kyo nange kyo muteekeewo abiri bagenda kuzza results ngono mukazi si yakutte kadi ya NUP. Kubina ebigambo singa abakulu babiwulira kyovola bankusa batambuza vidiyo eno taginga buli mukulembeze asobola kasalemu kanoko kakokka okaweereza abakulu. This fool is not supposed to have our card as the national unity platform. Tambuza vidiyo uliriza atakaddako. Tugamba bulijjo mwenyo petulina mba mafia naye ate n'ensolima esinga okuba mafia. Wulira. Kati eyo wenteekayo wenti omugongo. Nze nenkola binjagala. Njagala nkozesa obuyinza obwo n'amaanyi. Tuzze ekifo ekyo. Amiina. Olowooza tubaamu n'abangi abatwagala. Tutusinga obutiitiizi. Kati genda kugereza nga kulina essomero Sidi. Oba lina essomero lya mumyuka wa Kayima. Ogundi. Nijja. Nijja. Kati njagala owulire ono omukazi ne Amelia kyambadde. Sobola njagala otagingi Dr. Hildaman kweno party. Taginga Dr. Hildaman kweno party. Owulirize program y'abino ebikazi gye biyina mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Era wano wennyini mwenna njagala mwebaze NUP okulangirira protest vote. Njagala owulirize omukazi ono agamba nti wa NUP program enteekateeka ze bayina okusiguukula Dr. Hildaman yaweereddwa kaadi mu kifo ky'amawokota. Wuliriza tambuza vidiyo. Omwongeza noyita omumyuka wa Kayima ne Dos. Those are in charge of students. No bagamba nti tubalaba. Naye ensobi gye mutakola ebeemu. Bwe muba mwekakasa nti akalulu agenda okuva wano temugenda kuwa mami. Bokisi zijje tuzeegololere. Mami ategeeza Amelia kyambadde. Wuliriza vidiyo eno gitambuze. Owulira ekintu ekyo. Owekitiibwa tokemebwa. Kuba ebiddako tojja bitegeera. Amasimu mugajjawo
ne muteekawo embeera abasajja batalabangako. Embuto zikomeye, emmundu ziri ku mmeeza. Subhanallah, omukazi wayogedde ku kyemmundu neŋŋamba mu butuufu bulijjo tulina musota nga tetumanyi. Subhanallah. Okay, eyo video nagikola ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2025. NUP ng'emaze okugaba kaadi we nakola video eyo, era njagadde ogikuwanga reference eri Hilderman ateekateeka okugenda mu kkooti nti bino byonna twabimanya era byali mu public domain, because eyo clip eyo voice note yaliikinga omwaka ogwa 2023 if I'm not mistaken. Eyo voice note yaliikinga. It is clearly tekiriko na kubuuza, this fella has been working with Amelia Kyambadde ebbanga lyonna okusiguukulula NUP mu mawokota. Kyokka nga wa NUP ekibiina kyamwongera kaadi, simanyi kyava kuki, simanyi abakikola batya, naye gwe ssebo bannya bandaba bamuwa kaadi. Oba nga owulidde audio eyo bulungi nnyo osobola okumanya wa position president gyalimu, nti nego baali badde balina ogiwa ate naye era yakola bye bimu bagenda okizulanga muntu wa mpuuga. Abantu bangi nnyo abaali beerimbika mu NUP nga balina ebigendererwa byabwe ebirala, naye NUP egezezzaako okuba nga ebasenda mpola mpola omu ku omu, and trust me bajja kuggwaayo. Now Hilderman ali mu tteekateeka kugenda mu musango. Amawulire go kiri public knowledge, Amelia Kyambadde teyawangula Hilderman. Bingi nnyo ebigenda okutandika okulabika. Twali twogera ku bantu okukozesa emmundu mu kalulu. Oyo omukyala yakyogera mu audio gye yakola mu 2023 yayogera nti emmundu ziveeyo tutiisetiise. Okuva lwe baamulonda NUP yamuwa kaadi, kasita yamuwa kaadi bw'ati ne bamulonda yasirika, teri amanyina gy'ali, alinda kulayira. Tusabire nnyo abantu abamu. Naye erudda amagezi amala gennyinza okuwa Hilderman, oba oliawo oba ebyokugenda mu kkooti abiveeko, because bwe baba nga basobola oyisaawo akalulu ako n'otateekawo resistance, ndowooza n'ebyekkooti biveeko, because you knew this. Bino nikugambe ero audio yafuluma 2023 ebadde etambula. People have been tagging you in these videos ng'obiwulira. I think you would rather not go to court. No kyesonyiwa, kuba you're going to waste your time. Abantu bali bakwetegekera dda nga baagala oveeyo, era bangi n'abamu ku bantu baffe ba bloga abagamba nti bankyukakyuka basasula omusimbi omunene babeere nga bakojjukira ebiseera bye bakkuba Hilderman, abaana ne bakkuba ku bukutu kuno ne bakkuba okufiirako. It was all planned okukunafuya bakubbe ensegambe ekitufu Hilderman. Abantu bali bamukowa. Hilderman yagira ku kaadi ya NUP. That is the fact. Bayinza okuba ali mu program bakubye Hilderman ne bakuba NUP, babba NUP. And you know this, kwene weesuleyo gwe nagamba agasajja agakazi nga go gateekateeka olukwe, ekisajja kyakolyamu olukwe. Kyokka nze nno nnyumira nga obeera ku mikolo obeera weesesaasesa n'ekyo ekikazi. Ekikazi ky'omanyi nti kisota, kisitaana, ekiwadde emirimu ng'oseka nakyo na buli kati.
sibeeranko mu mbeera ekweshoninga kibiina kyange naye na buli kati I'm still asking myself, how did that fool get the card? Oyo Teddy Nambooze na buli kati njakyewuunya. Mu butuufu ze naye ntekawo n'omukono gwange nga ngamba NUP tesobola muwa kaadi. Maama nyabusomaana okudda nga bamuwadde kaadi. Waliwo nekiti ekikazi ekirala simanyi oba kyekisitima y'amaka ekyali kizze nga kyagala kaadi ne bagikima ate ne bawa guno omusamba gwa Teddy ate ne guli omugunywa ne gugenda ewampooga. Ennaku zino gwogera nonsensi yekka yekka. Era munnaye NUP esigala esikowalinga okuwa omusamba gw'otamanyi waakiri owa gw'omanyi n'ogukuumira awo. Thank you so much. Tambuza video tagging Hilda amanye bino.